Oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buterevu nkwaniriza nyate mpozi ku BOCAT TV. Webale kubera mpozi ngate otumbula, otulaba, osubscribinga, ate invitinga n'abalaba bere mpozi nga basubscribing. Olwensonga tugenda kwera nga tukola family yaffe ennungi. Batufollowinga mwenna abali mu Middle East mwenna tubabuuzaako ng'okola emirimu egy'enjawulo. Sifuddeyo bw'okola mu kiyumba, oba oli drive, oba okola ki, gonna mulimu kubanga wagwa kujje Uganda ogenda lisinga ononya sente tokubye butayimbwa tokoze otya. Big up tewenyoma mulimu gwokola gwa kabinyo kuba guleta sente otegedde. Onako lwale tugenda kubera mpozi nga twogera ku mwana mulenzi omana bagamba ebintu bya Rema bitambuliramu ne Kenzo. These two people bamanyi amawulire. On Friday it was a show for David Lutalo concert ya tugende mwana mulenzi Kenzo yali amaliriza bwati okuyimba n'agamba njagala buli awagira Kenzo ngera akimanyi agenda kufunayo akakyala ak'omulembe omwaka guno 2020 nga sika namyekozo wanika omukono nga bw'omanyi era bibeera mu tiimu Kenzo tiimu Rema ne bawanika. Kakati no omukyala waffe omulungi Rema namakula mukyala Hamza SSEBUNYA omugole naye n'avaayo mpozi ne beekubizaawo ebifaananyi nga bambadde engoye zifaanagana nga bw'omanyi abaagalana bambadde akatenje akafaanagana ne bakola poses ez'enjawulo wamana biroka bitambula. Kati kitegeeza nti ono naye teyalinze oli abeere nga egguli eri erisatulating ery'okubeera ng'afuna yakavalinzewo na kifaananyi okubalaga nti bali mu laavu ennene ennyo era ennyingi ennyo ne mwana mulenzi SSEBUNYA oba okitegeera. Kaakati awo Basile Queen Basileya nabo ne bava ne bagamba bannange 2020 tampitako 2020 njagala nange nfune omusajja amanyi omukwano ng'ono tukubye ebifaananyi nga bino nga 2020 tannaggwako. Yes, kituufu mukyagala. Naye these people their fault was Rema alwanye entalo asoose n'abeerayo mu kimugunyu to the extent nti yatuuka n'abeera ng'alinga ataliiyo naye ng'ali ku maggwa paka lwe yafuna omuntu omutuufu amwagala. Naye bw'obanga ofunye omuntu omutuufu akwagala nga naawe omwagala ate ani agaana? Mupozinge mwekuba ebifaananyi mukole kyonna kye mwagala tewali ajja bagamba kuba abantu bajja batunira butuliza as long as munasobola okumaintaininga laavu yammwe waliwo okubitijjiramu ne mwekanga ng'ate mu weeks 2-3 laavu eweddewo nga mwevuma bitya nga bwe tulaba wano Guluneti ne Naalongo nga bwe tulaba Big Eye ne Donzera nga bwe tulaba bangi twalaba kusaasira ne Sserugga nga beerangira ebyawa n'ebyawa bangi. So ne tukugamba ekintu kimu kyokka tusabire nnyo Kenzo naye asobola okubeera ng'afuna omuntu bambi gw'ayagala ate ng'amwagala nga bwe mwasabira Rema n'afuna amwagala nga naye amwagala. Yes, kati ba living a good life. Tebera byange nakuza omwezi 14 February ye Valentine's Day mwana mwala Rema namakula agenda kubeera ne concert ye ku Hotel Africana mitwalo 10 n'okudda waggulu meza kakadde otegedde. So tubeeremu nga tubeerayo tuleme kubeera nga tubanyumira kuba followinga ku social media na kukola bitya nga tusobola genda bawagira bambi kugenda kumuwagira omukyalo oyo tugende tumuwagire bulungi nnyo. Tova ku BOCAT TV nze Sula Senyonga HAJJI TITIIBYA omubwati. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV.